oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Competitors oli ya making sure nti akiteekamu ssente ebintu byaffe ne bitatambula kubanga ekigendererwa kye kyali kya kutusuula as a company na kusuula nganze as a brand. So kyova nti bakola kye bakola ne babba ssente. It was a lot of money zaali ziyita ne miliyoni 5 naye tukoze nnyo nga company nange ng'omuntu kola nti abantu badizira tubeetondera tetwakikola intentionally nga bamwe bayinza nti baatubba. Of course they have the right kulowooza nti nababba what's happening, you know what happened behind the KATEL. Naye nga tebalina omanyi nti they are all going to be paid. Tugenda ba refunding Mama, off camera, abasinga bagamba obavuma obaliplayinga bubi bwe bakubuuza kweza ensonga zaabwe. Abakubanja bo njagala olyakuwa obubaka nga muvuma. Just kyenjagala olyakuwa screenshot agambe nti nabanjamu mu ssente zange nanvuma. Ekyo sisobola kikola kubanga nze manyi ebizi bakwata mu backgrounds. Unless otherwise ng'omuntu kubanga ali omutayinza okujja naku blasting. Ate ddala tebibeera nakuba tubanja. Bibeera tekuba nabawulira obuwuliza engambo. Naye siina client wange n'omu gwe nali blastingzeeko oba gwe nali nvumyeko mbahandolinga mu ngeri gye nina okubakwatamu. Kino kya affectinze ate kitya? It affected me so much emotionally, psychologically. Kwegamba natukako nengina ne depression that issue. Ntera mbadde mbatolinga ne depression for a long time. Nga bantu bamanyi nga ndi mu hidden depression nga bantu balowooza oli okay naye nga you're not fine. So tekikadde kyangu naye I thank God. Okay, nga tumanyiza ababanja mubateeka ssente mugenda basasula. Tugenda basasula naye sitaagala bakakasa nnyo njagala bikolwa. Njagala buli omu agenda kuba alaba message ku ssimu ye nga ya ssente. Era I'm working hard okulaba nti buli muntu musasula. Era buli omu agenda sasula. Oba obanja 10 oba obanja meka buli muntu agenda kusasula. Oba wala basobola kugamba nti MOMO akola mikolo bamanya babala empapula z'ebweru nti MOMO ayagala fuluma ggwanga. Of course ate nze nga nfuluma amawanga. I've traveled so many countries nga sirina mpapula ezo zaabwe. Kati kye kyali kibadde kindeetera okugamba nti no ate nfumbirwe njooke ntambule. Mikolo mwamutegeera ayinza okolakola bino byonna. Of course mwamutegeera kyokola mu nzikiza kyeyoleka mu light. Lwaki wawuga famire ya MOMO ne DAX? Abantu devotion ne bw'osala enviiri ennungi omuntu zisobola omuluma. Ne bw'ojja ng'okola ku BBS ng'alina munno bwe mwali mu hustling tasobola kuba musanyufu. Ekyo abantu balina okimanyi. Buli step gy'otuukako wabeera abantu atali basanyufu. Olaba olya kulanda bulayi mu kubonaka omuwala osimwagala nga tolina kye wali omukozi. I just imagine omuntu yakulaba nga oli ku zero ng'ate alaba kati osituse. Of course oba osuubira ki omuntu yakola kino ekintu mu famire balava mu mikwano gyaffe. Kwaliko famire, aba famire, kwaliko omu ku ba famire, kwaliko mikwano. No, famire kyobumanya famire. Of course ya mwami wange saamuwayiza. Famire then mikwano n'endi. For the first time ovudde mu famire okutangaza ensonga zino abasinga badde bakujajinga MOMO bwabeereeyo n'obakozi oposituli nakonze embeera mukomisonte ndowooza tokundaba nezijja ne sizisoma comments embeera awo nesirikamu lwaki public yatwala ekifaananyi nti MOMO gwali omukyamu. Anti bano abantu bwe natambulanga ennyo ku nyonyi bo obwongo bwabwe abalowoozesa nti omuntu buli alinnye ennyonyi aba agenze kwetunda.
naye nga ate nze ndi mukazi nti n'omwami wange waka emails eziba zinsindikiddwa ne right now nti webanga akangeze ndi wano ku bintu bino aba abimanyiiko nze ndi muntu ali transparent so akola kintu nga neekwese so messages zonna emails zonna yazisomanga era emirimu gye nakolanga ye ng'omuntu yali agimanyi so kyova nti abantu abayogera I didn't even pay attention to that kubanga baali tebamanyi ate obasonyiwa kubanga tebamanyi oluusi bawulira eŋŋamba ezitali ntuufu ne bazitwala okuba nti ntuufu mukaseera walimu ako nga temuwogeze nebbaawo yafuna ekikadde n'akubuuza nti mukyala wange tekyatuuka oba gwe n'omukunda kasimu nedda twatuka ekiseera fena ne tumanya what happened nti waliwo ali eri mu kafumbiro yes akafumba nti muba mwakasemberegana bwe muti nagamba manyi mate munakola mikolo oli abaloozi bajja kwawukana biki naye kati tamukola emikolo oli amanya nti kati ekintu kikuuse serious kosa bajja kuteeka mu nnyo amaanyi okulaba nga kisaana yali aloga yali yayagaliza omukumwe oba ayagala kulemesa success yamangalo nga talina gwe yagaliza nga tumaliza waliwo yayitingana ku social media omanyi bingi byayogerwa famire ya DAX nga bagamba olwo obutambi bwayitingana nga buyisiganya ebigambo binene mukwatagana famire nga tuyisinganya bigambo binene wali ebigambo ebyayita ku social media ngamba nti MOMO omwana waabwe simanyi wamukola biki simanyi bikoze bitya obutambi nayinako obutubwo naye kyenjagala okubuuza wakati enkolagana yammwe wakati ne famire ya DAX kafundeetya naye nze famire y'omwami wange sigirinako tabu simanyi butambi bw'oyogerako sikiwa nti balinako obuzibu era sakirowoozaako kubanga bantu balungi tuba twogera nabo ng'oggyeko bino ebyabaawo nti maybe they misquoted means bwe nagenda neteekayo ka post naye nga tewali there was no big deal of late mwazemu okukwatagana n'omwana okukwatagana gwe n'omwana ensonga kale nga ziweddewo ziri ezimu mwategeera ekyabaawo ekyali kibaawudde mwaddamu okukwatagana mu miitinga ebyo bindekere oba mukyali mu talks ezinaddamu bbagataliwo anti twagala tumanye kale nga tumaliriza akasembayo mu miitinga oluusi ne mwebuuzaako anti ndi mupaliza keza ali mukumbalira mulindeeko ngaye ngambe njaliisa amaaso gange mujja kumanya batwaddinganye oba tetwaddinganye kano ke kasembayo waliwo nga postinga ku TikTok omwana najja n'abuwandika comment mpanvu gwe sisitawo ali eri abba ssente z'abantu muli eno mutweragirako nange batwalako speed yawe wabirabako kaakati abaana abali ku social media bakola obutambi bubakola kuli MOMO wabba ssente z'abantu abaana abatuufu olowooza bwe batyo naye nga nze nga MOMO 19 sisobola kuba muntu but just tebamanya what happened behind the curtain sisobola banenya kubanga of course nange benkera kumate nesasula ssente zange ofunire visa n'otagimpa era nange nandirowoozezangako naye lwakuba ekiruma nti nibetusasula ssente bwe bajja ne bakola obutambi ng'obwo bwe tumala okubasasula betusasudde they don't come back nti bannange bansasudde kati simanyi oba nange bwe nnaabugjayo bo tebaaswale nga nzizeyo ne evidence nti abantu baasasula simanyi oba bo tebaaswale kubanga bebajja bo baswaza ne bava mawulire bwe basasula tebadda kudda mawulire ga nti baneyo ba nasasuddwa ye MOMO mu kampani amukolanganga sikyakolera kale wali okolanganga by then of course nali influencer just influencer lwaki ababanja balaga nti MOMO walya ssente zaabwe anti kati ekibeera bwe kityo bakikola mu nsobi kubanga sinze yalinga akola mu bintu ebyo and I think you saw the video nga kampani eyogera so for them balowooza nti ssente nze nazirya naye ate nze nali market ya waabwe nti just nzija kutunda kintu naye ssente bali be bazifunanga n'abafunanga kakisozi nkwasa ssente naziwanga kampani sirina ssente ya mwana gye nalyanga omuntu zonna kampani yatwala ssente kiti abaana ku mutimbagano okyalwana n'ekyabbaawe ensonga zammwe za famire ate naye baleeta kino tekimpisiza bulungi kubanga nga bwenkugambe nti okuba nti sinze nalya ssente z'abantu kampani yatwala ssente ate omuntu omusango baguteeka ku nze ne be bakolera ebintu abatwala emigugu gyabwe obanga siriiyo oba abakola ki nga siriiyo emisango gyonna bagiza ku nze kubanga nze gwe bamanyi so kiba kiruma naye ate tuba tulina kyakikolera weewaawo obugambo obusembeeri abatulaba bamubona basuubire ekikulu no tusuubireyo MOMO okudda ku TV bantu bakumiisi ku TV nja kudda basuubire
Oma ku TV ogamba kusembayo Babusembayo eri abagizi bange mpagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kumpagira naye mwegendereza abantu bemutambula nabo. Eddogo Abantu balogo abantu babi abantu tebaagaliza omuntu ajja kukola kyonna ekisoboka okusobola. Kale weewaawo mama tujja mweyongeza. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.